Hello everyone. Mwebale bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe. Ebuga bassese muli mutya bantu bange. Bannaye mbaagala nnyo, mwebale ku subscribinga ku mukutu, mwebale ku kwagala, mwebale byonna bye mukola bye mutuusaako engalo, mwebale kakaalukana. Nkimanyi si byangu naye munnange ate era tuteekeddwa okubikola. Ate ggwe tunaabezaawo tutya obulamu nga tetukola? Tuteekeddwa okukola. So mu bufu obwo bwe butyo ate era tuteekeddwa okubeera abalamu. Tunaabeera tutya abalamu nga tetumanyi bifa ku bulamu bwaffe? Awo nno we nzijira ne mbagamba bannange, newankubadde nina basomesa ku byabuwangwa, naye eddagala bye bimu ku byobuwangwa, emmere bye bimu ku byobuwangwa, okumanya obulamu bwo bwe bulina okubaawo bye bimu ku byobuwangwa, kubanga obuwangwa obw'enjawulo bulina engeri ez'enjawulo okukuuma abantu baabwo. Ojja kwesanga ng'eriyo ebika by'abantu nga bo balina ebika by'endwadde bye batalwala olw'obuwangwa bwabwe. Ebyo ebintu ebiri advocated okukozesa mu buwangwa bwabwe nga tebibaganya kukola ki? Kulwala ndwadde ezo. Then ate osangeyo abantu ekika ekimu nga bo balina ebika by'endwadde bye balwala olw'era obuwangwa bwabwe. Ojja kusangayo ebika by'abantu nga bo sukaali, pressure bye birwadde, ate osangeyo abalala nga bo tebalwala ebyo wazira ng'ate bakolola ebikolondolwa ne bifuuka ebikolondolwa. Era byonna biva mu buwangwa. So it is important ne tumanya butya bwe tusobola okubeera abalamu nga tuyita mu butonde, nga tukozesa eddagala lyaffe n'okufuna amagezi agakwata ku bulamu bwaffe. Olwaleero njagadde tutunuulire detoxification. Detoxification kye ki? Kye kikolwa eky'okuggya obutwa mu mubiri. Era kino kyalibadde kikolebwa buli lunaku kubanga ebintu bye tulya, omukka gwe tussa, biyingira mu mubiri ne bifuuka obutwa. Oyinza okwebuuza nti naye kakati bifuuka bitya? Kati kankuwa ekyokulabirako. Omuntu ayinza okusiika chipusi ng'ezo n'azisiikira mu butto, n'azisiikiramu omulundi ogusooka n'azikuwa n'ozirya, n'asiikiramu omulundi ogwokubiri, n'asiikiramu omulundi ogwokusatu. Jjukira buli lw'asiikiramu ku zino z'asiikidde muvaamu bu particles ne buyingira buttooli. Bu particles obwo busiriira. Bw'addamu okusiikiramu bu particles obwo bwekwata kuli ku bino by'afumbye. Bu particles obwo obulya oli musanyufu ng'era tobufaako, naye ng'obwo buba butwa bw'oteeka mu mubiri. Obutwa mu mubiri tubufuna mu nfuna nnyingi. Ekyo mbawadde kyakulabirako kimu bwe kiti. Era nga njagala mumanye nti bingi mu bulamu bw'ensi eno ebireeta detoxification oba toxins mu mubiri gwaffe. Kale buli kiseera twetaaga ne tuzifulumya. Tuzifulumya tutya toxins ezo? Kubanga bwe zipayiringa mu mubiri zifuuka obulwadde, naddala obwa kkansa. Zifuuka obulwadde obw'ebiti ebingi. Ky'ova olaba kugamba nti nnywa nnyo amazzi. Amazzi ago gayambako nnyo okwoza omubiri. Nnyo ne gafulumya ku butwa obumu. Exercise ziyamba nnyo okufulumya obutwa. Obutwa naddala obutambulira mu mwenge. Ebintu bye tulya bino oluusi tebyalibadde bibi, naye waliwo chemicals ezibiteekebwamu ezo eziringa preservatives n'ebirala ezibireetera okuba ng'ate bwe tubirya zo zirondebwamu mu mubiri ne zifuuka ekirala. Kale omubiri gutuuka ekiseera nga bw'onaaba nagwo munda n'oba nga weetaaga ogukola ki? Okunaaba.
Digestive system wano tutunuulira colon, ekyenda ekinene ekiyamba era kyo bwe tuba tunaakyoza tukozesa laxatives. Zino nno zirina kuba gentle nga si zino za dduka. Era mu ezo tuyinamu mugaba, tuyinamu kattaddogo, aloe vera, omukyula, kwegamba ebyo bye bika by'eddagala ebyoza colon, ekyenda ekyo ekinene eky'omu lubuto. Bw'obinywa oyitawokko, kati bw'oyitawokko ng'obutwa obwo bufuluma. Bw'oyoza ekibumba n'omusaayi oba osobola okuba ng'otaasibwa ebirwadde nga hepatitis. Kale zino blood cleansers tuyina omunnyango era tuyina mugaba, tuyina ne beetroot. Ebyo byoza ekibumba, byoza n'omusaayi. N'omululunza gukola ku nsonga eyo. Omubiri ng'onoogunaaza gwonna oteekeddwa okuba nga okola ku exercises then n'ogattako ne herbs. Okutunuulira ekifo oba ekitundu ky'omubiri ekirimu obutwa. Katugeze ng'oli constipated, kiba kitegeeza ekyenda kirimu obutwa. Olubuto luba lulimu obutwa. Kati okuggyawo obubonero buno obw'okulaba nti omuntu alina obutwa mu mubiri, bw'omala okuba accumulatinga muli mu mubiri obutwa, otandika okufuna ebigenderako, ennyingo ziruma, ky'ovola nti biri funny. Ogenda mu ddwaliro ng'okaaba nnyingo ne bakuwa Flagyl naye nga bo abasawo bategedde nti mu butuufu obuzibu buli ku butwa obuli mu mubiri. So ebintu bino tulina okubimanya. Urinary system ng'erimu obutwa, organ esinga obukulu jjukira ya kidini. Era kidini eno y'esengejja obutwa okubuggya mu musaayi. Kale bw'oba ng'oyagala kugitereeza omunnyango, okunywa amazzi amangi at least 3 litres buli lunaku n'oba ng'osobola okukituukiriza. Olususu ye organ esinga obunene ku mubiri gwaffe oba mu bulamu bwaffe. Kale nayo eba yeetaaga okukiliinzinga. Vva ku bino bye tuyisa kungulu ku lususu naye munda. Lymphatic system eno ekolagana n'ensanjabavvu. Bw'oba oyagala kugirongoosa okozesa mpoza. Amawuggwe bw'oba oyagala kugalongoosa era okozesa mawuggwe. Bw'oba oyagala kulongoosa hormones okozesa eddagala nga ssere, akavawala, omukyula era nga bw'oba okozesa ebintu bino kozesa doses eziri gentle osobole okwoza omubiri gwonna. Kale okusinga kozesa ebintu nga exercise, okunywa ennyo amazzi, yoga, kwegamba obutwa ne bukola ki? Ne bufuluma omubiri. Kale bwe bumala okufuluma omubiri naawe wennyini owulira nga you're fresh, you're okay. Naye the times we tubeera extremely busy that tetusobola kufa ku bulamu bwaffe.
naye njagala mutunuulire incidence eno. Okeera ku makya mazima n'okola ssente zikugasa ki nga tojja kuba bulamu bulungi? First of all, develop a habit ey'okulya ng'omuntu. Omanye nti nkeera nenywa amazzi gange nga gabuguma oba nga gali ku room temperature. Naye nze bwe mba nga ndi musajja katugeze nga n'omukyala nandyagadde nkeere nnywe amazzi ago agabuguma nga galiko akatangawuuzi ne lemon ne honey. Kati mmanye nti ago go ngataddeyo, kati bwe mmala okugateekayo ngenze naabye, bwe mmala okunaaba ngenda ku mulimu. Kaakati bwe ntuuka ku mulimu ssaawa nga 3 ndye breakfast yange ng'eri healthy. Healthy meaning nti kintu kitonotono, si kisiike nnyo naye nga kiwoomu, nga kiriko ne supplements nga katugeze juice, kuliko ebibala ne chai byonna. Kwegamba n'olya mu ngeri ng'eyo ate n'olya mu budde. Bwe mmala ne ngenda ku lunch ne njirya bulungi nayo ng'era eri supplemented bulungi. Mukifeeko mugenda ne mukola nnyo sometimes ne mufuuka too busy okulya. Too busy okufaayo ku biki bye mulya. N'okeera n'olya akagaati n'ekikopo ky'amata. Ekyemisana n'olya kidonaati n'onywerako amazzi aga Rwenzori. Ekyeggulo n'olya ekikomando. Ne weebuza ssente ezo z'okola ozikolera ani muganda wange? Gwe bw'oba tosobola kuzirya kubeera na bulamu bulungi, first of all gwe nga ggwe ogenda kubeera otya? Kati oddidde olubuto olupakiddemu eŋŋano. Olupakiddemu eŋŋano yonna yeekutte. Emaze okwekwata ogenda emmanju lutalo. Olutalo lugaanye olemeddwa okuluwangula okomyewo. Olutalo lucreatinze intox mu bulamu bwo. Obutwa bukulinnye ku bwongo tokyategeera bulungi. Ofunye akasunguyira, kwegamba olaba ndoza mulaba process bwetambula. Ofunye akasunguyira, otandise okukola ebintu nga tokyabirowooza nako okola buki? Okola bukozi just because oli mu kwewonya kibabu. Naye nga bino byonna obikola oli possessed. Oli possessed by the bad health gy'olimu. Toyina peace of mind. Omuntu ne bwakugamba ekituufu ky'oteekeddwa okukola toyagala na kuwulira. Why? Kubanga toliiwo. Hormones ndala kati eziri mu bwongo ezikufuga. So tufeeyo, let's be mindful. Buli kye tukola bwe kuba kulya tukirowoozeeko. Kiki entegeddwa okulya? Go to a doctor, talk to him, mubuuze mu mbeera yange nga bw'ondaba. What can you recommend? Akubuulire ti munnange weetaaga more zinc, weetaaga more this and this and that. Then okome omubuuze kakati zinc nyinza kumujja mu ki? Akubuulire nti zinc ono osobola okumufuna mu mulinga, osobola okumufuna mu mata, osobola okumufuna mu ki? Kakati tandika okulya ebyo byakugambye. Bigule obitwale eka. Bagaba bannaye bino nja kubyetaaga okubirya. Namwe mubirye tubeere balamu awaka wano. Temulaba nga kiba kikola? Mulekera okwefuula too busy for your life. This is your life we are talking about. This is your life. At the end of the day, kiki mu bulamu buno ky'ogenda okucountinga? Sente nyingi z'okoze? Does it count? No, it doesn't. Amasuuti amangi g'oyambadde nga gakugwako? That also doesn't count. Abaana abangi b'ozadde nga bakwevuma kubanga tolina budde bwabwe. Oba mukitegeera? So at the end of the day, kino ky'okoze ne kikusanyusa is what you live for. So be happy. Lya bulungi, associate with your friends, have a good life. That is what life is about. Okay? Kansubire nti mubitegedde bulungi bantu bange, era mugenda kwongera kusubscribinga, mulayikinge, musharinge, twongere okuyiga ebintu ebinyuvu kati nga bino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.